Obuganda n'abantu ba Ssaabasajja Kabaka Mwenda Mutebi II bakyali mu keetalo ak'okwetegekera ebikujjuko eby'okujjukira emyaka 32 bukyanga atuuzibwa ku Namulondo nga wano ebintu ng'okola bulungi bwansi okutegeka ekyoto n'ebirala bitegekeddwa era mu bitundu by'emukono mu kabuga ak'Esseeta abaayo bakoze bulungi bwansi. Bano nga bakulembeddwamu kansala w'ekitundu kino era omutongole owa Kabaka Moses Bukenya n'abayizi ab'amasomero bagamba nti embeera mwe bakolera mbi nnyo ng'ekivundu, enswera n'amazzi agakulukuta mu bifo awatundibwa ebyokulya by'ebikwaniriza. Embeera y'obukyafu ebitundu ebimu bifu nnyo, kasasiro bamuba mu mazzi mu mwala. Obuzibu bujja kubeera ku bano ndowooza abamu abaleeta abakozi ng'abo abaana ne batereka mirimu ng'egyo kubanga era nange era kinnenyamiza okuba nti wosiikira ebyokulya nga singa towerabirira wakaawo teri agenda kusooka kukulabira. Abamu ku batuuze be twogeddeko nabo bekkokkodde obukyafu obufumbekedde mu basuubuzi abakolera mu kitundu kino naddala abatunda ebyokulya nga n'abamu batuuka n'okuyiwa amazzi mu makubo n'ebirala. Naye ate nga kitegeeza okera mu majja ne ssente n'ozaagala tojja kutambula nga olugoye lukyafu ogende mu ofiisi y'omuntu naye gwogenza naye akwanirize. Abakola ebyokundu abantu abasinga abatundirawo byokulya osanga waliwo amazzi, pampa mu maaso g'ebintu mu byokulya yonna waliwo gye tuyise nga seriously balitundirawo nkoko naye nga wantu olaba n'okuwunya wawunya. Abamu bakitadde ku bantu abatakyalina mwoyo gwa ggwanga ate abalala bakitadde ku batwala ebyobulamu mu ggombolola y'Ekkoma abatakoze kimala kulaba ng'embeera y'ebyobulamu erongooka. Okubeera na mwoyo gwa ggwanga, otatalina mwoyo gwa ggwanga asobola okukolera awantu awajja amabeera kubanga singa ogotobeera n'omwoyo gwa ggwanga ng'ate omanyi ebyobuyonjo osobola kutuuka kyakatuni ebikyafu olina kutereezaawo osobole okubeera nti bakasitoma banyumira byonjo. Kansemo twandisabye bakansalaaza abakwasizza ebyobulamu bongeremu ku maanyi kubanga embeera mu bitundu ebimu infact bandibadde nga tebabakkiriza kukola. Ssentebe w'abasuubuzi mu kitundu kino Richard Sserunjogi agamba nti bo ng'abasuubuzi si be bayiwa kasasiro ono n'amazzi amacaafu mu midaala wabula abatuuze abawangaalira mu kitundu kino nga n'abamu bamuwa abagawa ba boodabooda abamusuula we bakolera. Obuzibu bwonna we buvudde ebatuuze kubanga ffe tetufumba tetulina kasasiro gwe tujja naye tujja na midaala gyaffe okukola naye abatuuze abatuliraanye baleeta kasasiro namusuula we tukolera. Moses Bukenya omutongole annyonnyodde embeera y'obukyafu efumbekedde mu bantu bano gy'agambye nti eviiriddeko abantu b'abeene okufuna ebirwadde n'okusaasaanya ensimbi mu malwaliro era bw'atyo aliko amagezi g'abawadde. Ensonga y'obuleeta endwadde kati wano we tukolera omufulejje obutuufu okutwala amazzi twazibikira naye kati abantu balaba ng'obudde buzibye bajja ne basuulamu ebintu oluusi bawa ababoodabooda amuwanusu 5 namu ekisawo kya kasasiro walaba wali akazikiza ng'akita ng'ekyo kikola kigwa. Kati tulina okuddamu okusomesa abantu baffe okubakunga tudde ku nkola yaffe ey'obujjajjaffe tulaline ensi yaffe tumu kubeera ekkula lya Afrika. Obukyafu buleeta endwadde nnyingi eri abantu ba Kabaka ate nga kivaamu abantu ba Kabaka kukozesa ssente nnyingi ate ze batalina ensimbi ntono. Ate abakulembeze b'eggombolola ya Mutuba 6 mukulu wa kibuga Mengo Lubaga bategese ekyoto ku mbuga y'eggombolola mu muluka gw'Essaabaddu Mutundwe nga batambulidde ku mulamwa abasajja babiri abasaale mu kulwanyisa Mukenenya. Omukiise w'essaza Kyaddondo mu lukiiko Oweekitiibwa Jane Francis Lukwago Nambuusi yakuutidde abazadde okwogera n'abaana baabwe ku kabi akali mu kawuka aka Mukenenya. Njagala okubiriza abazadde okubeera nga boogerako n'abaana baabwe mulamwa Ssaabasajja Kabaka gwe yatuwadde ogw'okulwanyisa akawuka ka Mukenenya ng'abasajja be basaale okulwanyisa akawuka ka Mukenenya kuba omwana omuwala. Oweekitiibwa Lukwago alaze okutyolwa abaana abasusse okukozesa ebiragalalagala mu ggwanga. Tugenze okulaba nti abaana okuyingira mu kunywa ebiragalalagala abasinga bbulwa bikolwa abaana abalenzi n'abawala balaba nga balina obudde bungi nnyo buvunaanyizibwa bwa muzadde okubeera nga abeera n'omwana oyo
ng'amuwa ebyokukola ebiwera. Omwami wa Kabaka akulembera eggombolola eno Mukasa Samuel Bakanoga ategeezezza nti nga tujaguza amatikkira ga Kabaka ag'emyaka 32 abaami tebasaana kwekwasa wabula bakole nnyo okuyitimusa Obwakabaka. Kati bassebo bwe tuba nga tuli mu myaka 32 teri kudda mabega. Tuba bakugu era Obwakabaka budda ku ntikko. Robert Mundu Mubiru akulira ekitongole ky'ebyobulamu ku Gombola agambye nti nga bayitira mu nsiisira z'ebyobulamu basobodde okukyusa amawulire agakwata ku mukenenya ku bantu b'amasomogi. Kubeera nga tutambula miruka ekikola Gombola yaffe ya mukulu wa kibuga nga tusomesa abavubuka kawuka ka mukenenya engeri gye balina okukewalamu ate n'abali ku ddagala engeri gye balina okugumiramu era mu nteekateeka yaffe ya mukulu wa kibuga ekyo kyo tukikoledde ddala okulaba nga tuyamba ku Ssaabasajja Kabaka okutuukiriza omulamwa guno. Akulira ekitongole ky'abavubuka Munaawa Kalyango akulembeddemu okutegeka ekyoto kino akubiriza abavubuka okukomya okulinda ebyamangu wabula bakole nnyo awo we bajja okwetangira mukenenya. Abavubuka mwenna mbakubiriza kwewala ebintu by'amangu. Ze zimu ku nsonga ezisinga n'otuviirako ebiseera ebisinga okugenda mu kkubo ng'eryo naddala abawala abali eyo ne baganda baffe abavubuka. Tukole twewala ebyamangu tugumiikirize. Oba ofunye omukisa gwonna okubaako kyokola gumiikiriza omukisa gojja gufuna. Naye bonna ayagala ebyamangu amakubo ng'ago okwanguyiriza naddala abawala bakubiriza byebisinga otuleeterako n'ogwa musajja nga mutuufu akalina naye olw'okuba olina interest ya ssente. Dr. Sirigo Frank omukugu mu kusomesa kawuka ka mukenenya aliko byalambuludde. Mala okumanya nti sirimu waali osobola okuvaayo n'ogamba ngenda kukola ki kumwaŋŋanga tulabe engeri ki gye tugenda okumuziyiza. Karo Kwagala Nakagombe yakungaanyiriza emboozi eno ku Lwagugudde TV yagaguddewo.